obudde buzibye enjubekeze bantu bali bwabwe bawumuddeko ffe tukyali bweru twesiriwaza tweyita bisonto kale wulira namwe abatulinze muli bisonto zontalinda zonto temuwakana mwekubire engalo bisonto mwena tubasanyukidde okubalaba. Ku nsi kuno waliwo abantu abamu nga bw'avaayo n'ayogera erinnya lye nti nze Ssanyu Robinah Nalubwama teryasobola mmutegeera, naye nga bw'abeera agasseeko erinnya eddala buli omu agamba eyooyo bulijjo yooyo, buli omu ne yeewuunya. Kati omuntu gwe nkuleetedde we bavaayo ne bagamba Julius Seranja oyo, buli omu agamba akola ngaani, ye mugagga waawa, abeera wa, tebaamumanya. Naye vaayo oyogere nti Ssaabazonto, nga buli omu atandika oyo ali tu politiko, abalanga bagamba oyo ayiikiriza abantu abalanga bagamba oyo, naye okuvuma kubanyumira kutya? Lwaki bakola ebintu ebyo? Oba okyali awo ne bagamba nti ate nonno olunaku olwaleero naddala bannaffe abawuliriza radio nti tukuleetedde akola ekikofiira kyabinsanga wano. Buli omu agamba ye muntu y'omu gwe nkuleetedde olunaku olwaleero mu program omuntu w'abantu. Nesiimye nnyo bw'oba otudde mu ddiiro lyo oba ng'osinziira ku simu yo oba wonna w'oli ng'olaba programu eno, nkwaniriza nnyo era njagala tunyumyemu n'omwami ono. Ssebo nesiimye nnyo kusisinkana. Nze Robinah nsanyuse nnyo nno okuba nga ntudde naawe. Programu eno omuntu w'abantu ntandika okugiraba eri emabega eyo nga simanyi nti lusobola okukya olunaku lumu nga nze gwe batunuzzaamu kamera. N'abalabi ba Bukedde TV mwenna mwebale nnyo, mwebale ddala, mugende mu maaso bwe mutyo paka. Tutandikira awo bakuzaalawa? Zaalibwa wala Nkumba wano ku Ntebe Road. Kati oduulira bavaawa ovaako n'oyingira eri munda awo ku Kyekasenyi onoyite wajjajja wa Naabagereka n'oddayo munda. Mbisobya waliyo maama wange kati taata wange obwo bwe bukojja kati ate ewaffe ku Kijja we batuziika oyita ku bwomalako akatale k'okubayita n'okwata ekkuba ery'ettaka awo n'okukwata ebayita mu Nkumba Central oluyita Conbat Modern School awo ewaffe. Nina ekibuuzo kye mbadde nategese okubuuza mu maaso awo naye kakijjire wano kubanga gwe abyonoonye. Bw'otandise n'ogamba banzaala Nkumba n'oyingire n'oga eyo ye wa mama wange ate nkwegendereza nnyo ne bw'oba okola mu bantu b'otumira maama ekiko kyerabira. Ekika si kyerabira naye muganda wange naye mu nva ezifumbibwa mubaamu kyoga nti akatungulu ke kasinze okunoga oba akanzaali ke kasinze okunoga. Siinaayo muntu ku nsi kuno gwengeraageranya ku maama wange Salawanya taliyo. So musoosowaza kubanga ndi kumpi nnyo. Maama wange antegeera nnyo okusinga omuntu omulala alina bw'antegeera, ate nange mutegeera nnyo. Mbadde naye okuva ddi nga ndi mu lubuto lwe paka olwaleero tanvangako wano simuvangako wano. Byonna bye yayiriba twabiribanga ffenna. Kati yafuukanga muganda wange, kati we twatuuka yafuuka ate muwala wange. Mama teyabeeranga ne muzeeyi? Omukiso gwe twagufunako ffe. Twakulira mu bulamu nga taata abeera wuwe ne maama abeera yekka. Ate omukisa ne gujja bubi, taata n'afa mangu nnyo nga tukyali bwana buto. Nze nali mu P3 n'atuleka. Kati maama n'atusigaza yekka. Kati olw'okuba nti maama ye mukyala gw'osobola okudescribinga nga oba mumwogereko ntya, maama wange tasobola kuwandiika linnya lye ne linywera mu layini emu. Nti bw'alitandika waggulu nti Salawanya n'agenda okumaliza nga ali mu layini nga yakuna. Kati kitegeeza ali talina mulimu
gusobola kubanga guvaamu ssente eziri awo nga tulina kuyiriba mirimu gino egya bulijjo kulima n'alundayo akantu awo n'afumbayo ku kawalagi kati ebyo byonna byonna twabikolanga ffenna taata ebbanga lye namulabako lyali ttono nnyo being that nali sibeera naye waka ate naafa nga ndi muto nti saasobola kumwenoonyeza nti kati wano nkuze kangende mberebereyokko ate ekika tekyabanoonyako nti abaana mpozi muzeeyi yali ani muzeeyi bali omwita Mati Mayombwe nti abaana ba Mayombwe bali luddawa ebintu by'ekika olw'okuba nti ekika kikyaliwo saagala banyiiza bajja gamba nti mbogeredde bubi naye bangi abalinga nze nga emirandira gyabwe ginywedde nnyo ku bukojja okusinga mu kika kyabwe olw'entalo ezibeera mu bika n'okusika omuguwa okubeerawo oluusi kwani yawasibwa kwani yayagalwani famire ya taata wange ekika kyaffe bwogenda n'obuuze wakabindi obotandikira kubayitawo nona bwogenda ngugamba njagala kundagire wakabindi neyazeemu eggulu asobola okuba nga amanyiwo mu bufunze kika ky'amaanyi kika ky'amaanyi kati ffe tulimu ab'amaanyi olw'embeera mumukinafuyiza ogenda ng'ekyuka tukikkakkanyizaamuko naye kyali ky'amaanyi nnyo kati ate ng'ewa maama wange ng'ate yo wali opposite w'eno okitegedde kati muli ndowooza ne wabaawo okusika omugwanga ekika kigamba nti eyo si gye tulina okukola ki okuwasa oba oli awo kati ne wabeerawo okuva mu buto nga birimu okugamba nti baana baani nga nammwe abaavaayo mu bufunze babalabira ddala temuwera nga tetuwera so ensi bwe yajja nga ekula naffe ne twerwanako ne tufuuka bakika bulungi ne tuggumira awaka twaliwo abaana bataano nga mwena muli bataata omu si bataata omu naye abamu be twakula nabo ate maama si yali abazaala naye nga tuli baana be ne tukulirawo kipooli naye nga ffenna tukkiriza tuli bamaama omu bataata omu era bwatyo bwe yatukuza nga tewaliwo agamba nti nze taata wange yegundi ono taata we yegundi ffenna twakula ng'ekika kyaffe tukifudde maama waffe temwafunamuko at one point questions nga mugana effe ekika ekyaffe ekitatunoonyako abaana batuukawo ne batijja I also want to meet daddy tekyali wala ekika kyaffe we kyali ne maama waffe we yali abeera nga kinyana mpindi okulinnyawo booda oba okulinnyawo takisi balugezigezi ng'osobola okutambulawo n'ogenda n'obalabako n'odda naye bwe twatuukangayo ng'embeera gye tusangayo olumu ng'etutamyayo nga waliyo abaana b'abagagga ffe waffe tetulina bwe tuli nga waliyo ababeera awo ate nga ffe tubeera wa maama era byonna byonna nze nandibadde ndi mukatuliki mu ddiini naye nfuuka omuprotestanti lwakuba nti yali eddiini ya maama era gwe nakola era n'aginjigiriza nenkikwata nange nenkiyiga nti nze omwana mukkiriza bwe mba muzadde abeere mu ddiini ya nnyina kuba nalaba ebirungi ebikibaamu nti maama yanyamba nankubiriza genda ku kyaki genda okole booti kola booti kola booti nze nnyinza okuba sirina na budde bugenda kukubiriza mwana ndigenda osabe nga nkyayiriba ndi mu bizondo ngera mbinsanga wano so maama asobola okukubiriza omwana n'amugamba olina okusaala ate katonda yerumu kati yenayiga awo ebintu byonna byonna ebisinga bye namuyigirako mbikoze era obikola mu bulamu obwa bulijjo ogambye nti awaka wano mwayiribanga olw'ensimbi ezisoma era gwe otandika ddi okusoma nga ggwe otyo ntandika okusoma kwange okusookera ddala okulinnya mu kilaasi omanyi esentema sentema eno mwakiso yes kakati jjajja mukyala azaala taata bali bamuyita nzera jjajja Juuli jjajja Juuli oyo nga jjajja wange Kabindi yalina abakyala abawerako
kati buli mukyala yamuteeka gye yamuteeka mu bifo ebyenjawulo jjajja mukyala nga bamuteeka eyo Sentema jjajja mukyala n'agenda afuna omukisa omubi n'aba n'omuzzukulu omulenzi atya omu Julie kitegedde kati nze Julie jjajja mukyala n'ayagala okubeerako ne bbaawe nze mubeere kumpi maama nakkiriza kyagende ewa jjajja bwe ntuuka ewa jjajja ne bantwala mu ssomero nga ntandika okusoma olwo nassale ennyini era bwe ngiyingiramu waliwo olutalo nga saagala essomero liri awo naye nayitawoko oba lyava nawo kubanga liri Nabukalu St. Luke eye Nabukalu kyaba kita Nabukalu so eyo wali lubiri eyeyo olwakapasi kakati bwe ntandikako nasomayo weeks 2 maama omutima tegumuluma n'agamba omwana wange akomewo najja nanona naye jjajja yanyiigamu kubanga yali amaze okusasulayo ssente eza ttaamu eyo oba lwali 10 naye nga yali azisasudde sobola kujjukira mwaka kati nenvaayo ne banziza enkumba bwe nzira enkumba ne bantwala ku St. Luke Primary School eya Church of Uganda wali ku Naabagereka Church of Uganda awo primary eyo bwentandikira okusoma okuli official bwentandika nsomeddewo nasale nsomeddewo P1 nvaawo bantwala mu Kigero essomero liri eyo era ng'okutte ku Kyekasenyi lino lye naliko lyaba Protestant kati liri lyabaki liri lyaba Catholic lyali lirinyisaako ka level obanga gonna gafaanagana lyali teririnnyisaako ka level simanyi nsonga lwaki maama yasalawo antwaliyo katusooke tuwumulemu program muntu w'abantu katundu kakubiri mu kitundu kino ekisooka ndi ne Ssaabazonto owaaye bwe tugenda kubiri mu kusatulatinga ku social media these days naye naawe mmanyi obiraba omusimbi guliwa gwe mwafunye obukadde 6 olukaaga nno nga lufaanana omuntu aliyo omuntu ali olukaaga ne lutamufaanana ekikulu baitha kangolese platform eno kubanga mmanyi nti genosala agiraba mukulu mpa olukaaga lwange bayinza okuba bakulaba ngwe nawe olutegese olumpe aye ne lutatuuka eno mbuulira wenduno nanze olumpe naye nga wali omusinkanyeko mwali muteesa ku biki kuba toli munnamagye oli mu business line tugambe nti naye wali okola tiles mwasinkana muteesa biki okusinkana Jeno Salimu Sale kyaliwo mu mbeera eteewalika njagamba bwentyo ekisooka Jeno Salimu Sale alina obuyinza obutumya omuntu yenna kati yakutumya wayagala n'agamba nti Sanyu Robbi Namweruka naawe wano nakuba essimu n'ogikwata nti alo naga Sanyu Robbi Namweruka ati wangi nze Jeno Salimu Sale bw'oba badde teweetegese bwe tosooka n'otereeza bwo wangi ssebo nkwetaaga enkya ssaawa 4 ntakasa osimbula 11 kati bakinze muntwala mu bantu abatali bannayuganda bw'aba nga neetaaga asobola okunfuna era yakufuna yakuyita nanfuna naŋŋamba byayagala n'abiŋŋamba nembikuteeka ku mutima nembitegeera nenvaayo nga ntegedde n'obikola olukaaga lwo n'olufuna tiyantuma mulimu yali akunyumizaamu bunyumya sikunyumizaamu bunyumya yampitanga mutabani nga bw'oyita akaana ne kajja wano n'okagamba gwe saagala kuddamu n'omubuulirira genda akaana ne kagamba muzeeyi nsonyi waasijja kuddamu genda teri kati bino ebiyitiŋŋana tubijjawa ki ekyabireese ekyaleese ebintu ebyo bantu ekisooka mitima mibi egy'abantu obamanyi abagirina mbamanyi abantu mbamanyi kuba bannayuganda abantu bonna mu nsi muno buli akeera enkya n'awulira nti nno Robin bamuwadde miliyoni 600 agamba lwaki sinze tafaayo oba bituufu oba si bituufu esooka okujja ku mutima gwe lwaki sinze era bw'aba alina waasobola okuyita n'agamba mpaako n'omuwaako
ofuuka mukwano gwe enkomeredde. Kyokka bw'aba amanyi tasobola kusembera kugamba nti mpaako, ofuuka mulabe we ow'olubeerera. Kati abamu ku bantu ababizunza be b'emitima emibi abalowooza nti yafunye ssente agenda tuyitako. Kyokka nga balwanira bwereere sina gye ngenda kulaga. Ngenda sigala nga bwe mbadde kubanga saafunye ssente. Abookubiri be bantu abazannya ebyobufuzi ate nga beekwese. Nze nakeera enkya ne ntandika okukola 100 skits of revolution. Lwaki? Kubanga nze ndi ekyo. Bwe ntandika ne nzikola ne wabaayo omuntu ayimirira eri n'aziraba ng'asobola oziryamu ssente. Najja n'aŋŋamba waategedde guno mulimu. Nze neekwataako nkutwale ewa naava ki? Ssente. Saamanya nti gyantwala gyalowooza okuntwala ewa naava ssente ate yeewali eyampita mu mbeera gye yampitiramu. Okitegedde? Ebigambo bwe bituuka ne bagamba nti Ssaabazonto yalabiddwako ewa Sali Musale, ekitaali kifu nali nalabiddwayo. Ono yali alina ddiiru n'amanya nti omusajja ono anneesooseeyo ne bamuwa ssente. Kitegedde? Kati ye n'atandika kulwana lutalo lwe. Kamukube musuule ku ttaka. Naye nga sivaawo. Ajja kuba akongoke andeke. Kati olutalo lwa byonna lwetooloolera awo tumukube paka lwanaabulira ku ttaka yatuyitamu n'agende wa Genosale n'amuwa ssente ng'ate ffe twali tumanyi tujja kgenda. Zo skits zaatuuse. Skits nkyakola n'akakolako 5. Naye ng'omukulu yafunyeeko sample. Omukulu wani? Genosale. Simanyi oba yafunako, nze zo teyaziŋŋambako, ze byaŋŋambako byali birala. Kati eno ddiiru ekyalemedde awo. Tewali ddiiru yaawo. Bino tibiriimu ddiiru. Program muntu w'abantu tulina Ssaabazonto. Wetwakomeredde mu katundu kaffe akaasoose. Wabadde oŋŋamba nti olwo okomyewo ewamu mukadde maama enkumba. Mugenze. Ngenze mu Kigero. Kigero Primary School eyo kati bagikyusa, bali bagiyita Kigero St. Donozio, yali St. Donozio Kigero Primary School. Kati yakyuka seri mu father omuyita Sengendo naye eri eyo somero kadde nnyo n'omugenzi Kawanga Semwogere yali someramuko. N'engenda eyo. Simanyi lwaki maama yasalawo antwala eyo. Naye byali ndowoozo bakasente keri kali katonoko okusinga wano we nava. Wano twali tusasula 10,200 eri mu Kigero nga lya gavumenti. Eno St. Luke yali ya gavumenti. Kuba natuuka eri nga batuwane ku bitabo bya gavumenti nga bikyajja n'ensomerako eyo. Nentuuka mu P5 nenfuna expulsion. Wakolaki? Wakolaki? Bampayiriza. Iye. Bakuwayiriza mbuno ki? Bunagambye abaana beekalakaasa. Baafumba obuugi. Ng'obuugi tulina kunywa buugi bwa kasooli. Crisis n'ejja enjala yagwako ne bafumba obwa muwogo nga tebuliimu sukaali ate. Ne tusooka tubunywa olwasooka. Ne tubunywa olwokubiri. Abaana ne beekuŋŋaanya ne gaba ne kino nno kirala. Mwe nga muli konkushuwa nti gavumenti alina okuba nga yaleeta obwa kasooli ne sukaali alina okubaawo. Awo nga tetumanyi na kumanya nti gavumenti yeyina okuleeta. Mwe nga essomero lirina okuleeta. Ne twekuba mu kaawa ogutaaka mutonotono. Nga ggwe ne banno. Nze ne bannange. Bwe tugenda abaana ne tugenda kukuba kasuka mayinja ku nzigi n'endabirwamu. Mwegamba. Twegamba. Nga si gwe akulembedde. Bwe tutuukawo nze nali nkulembedde mu kugenda kuba nze nali ntambula speed. Bali baali batambula mpola mpola. Naye nga wali obagambyeko nti tugende ffenna. Oba be bakugamba. Twegambira wamu. Okay. Tugende ffenna. Saagala kundabisanga mu JM Robina. Bwe tugenda ne tutuuka mu maaso. Bwe tugenda ne tutuuka mu maaso wali nenkwata ejjinja nenkasuka bwe pwa. Eryasooka. Endabirwamu nekola ki? Neyatika. Olwo abalala nabo ne bafuna courage. Staff room nevaamu abavaamu ne bayimirira bwe bati ne babuuza ki ekigenda mu maaso. Sinza kujjukira. Naye bwe tumala okukasuka bwe mmala okukasuka staff ne bavaayo
abenaze nabo bonna naga alikubye bonna ne batunula akasirikiro ne kaba kamaanyi kati muli ne ŋŋamba ndabiddwa maybe bwe naakasuka eryokubiri bano bananeegattako n'okwata eryokubiri bwe nakasuka bonna ne badduka ne bagenda nensigalawo butya bwomu awo ne bangoba kati era eyo expulsion yali eddirira suspension already baali bakususpendingako naye ng'ekyo nti bwe twakula nga ku mwalo omwana yenna ne bwaba myaka egi 3 bw'aba asobola okuyingira ku mwalo asobola okukolayo ebibiri oba 10 ti ng'ogenda n'olonda bumukene n'obutwala n'obuguzi alunda embizi n'akuwamu ebibiri oba 10 n'ovaayo ng'omanyi nti ninamu akasente kati twatandika okukola okugenda ku mwalo okuyiyayo sente nga tuli bwana buto kati wano ng'okutuula mu kiraasi omwana owa P4 olaba omala obudde era nga baba bakiwandiika nti tumaliriza ssaawa 10 omusomesa bw'ayisaamu eddakiika 5 aba mu budde bwo kubanga nga mutandika omugoba kati ng'olaba nandyetaaze bw'aba afulumye 10 nfulume wano ddakiika 15 ngenda kuba ndi ku mwalo nsituleyo ettooke bampe ebibiri ngende eka nfune ze naalya enkya kati ebyo byatutolosanga nnyo era byatuweesanga nnyo suspension era eyo yo maama teyagimanyaako yamanya bagobye kuba bwe bagimpa nenyingira omwalo nga nve waka nengenda ku mwalo nenjiriba nenva ku mwalo nenzirayo eka nze maama wange yayina kebo eno eyesolid eno ng'agikubisa n'ekogga n'atema endala nga maama akusalira 10 kyo ekyemboko nagamba ngenda kukuba emboko 10 nakuba kaana mukono ne gukowa nagamba bonova ku ssomero nga mmalayo balance nodda n'okoma n'ogamba nkomyewo n'akukubayo 2 nagenca bonooba ogenda nga nkwongera 2 go n'azigattagatta 10 ne kiggwayo lwe yasukkako lwe nagamba nti nno kino kisusse lwe nabba 5 nenzikozesa bubi nankuba bwe yankuba nentunula omukazi ono that time nali maze okuva mu kigero kuba bwe nva mu kigero nenzira ku ssomero baliyita Nkumba Christian lyali ddyo lyabalokole nasooka mu Protestant nenzira mu Bakatoliki kati nzize mu balokole naye nga wo wabbeeyimu naye ng'omukazi agamba kati eno gye nzize naye lyalinako abazungu abayambayambako naddala ng'omwana abadde mugezi nali mugezi kakati awo bwe nzijaawo nga sikyasobola kutolokawo nnyo genda kukola ate nga neetaaga upkeep ne musunezi bwe musune 5 nansalira embooko zange 10 mu gano bwazinsalira nankubako 2 ne mwesomatulako nembuuka eddirisa neŋŋamba kakati wano ngenze kubeera Kampala ku street sigenda kusobola kubonyabonyezebwa mukazi muddugavu ono nempitamu nentambula ebigere nentuuka ku kyekasenya ekyankola obubi nti natoloka siina yadde olwameka ate nga ne Kampala omanyiiyo nnyo simanyiiyo katuwummulemu weewaawo kyankoledde ddala bulungi bwenkyatambula naye bw'oba oneeyunzeeko programu eno ng'ogisinganye makkati ogenda ku YouTube teekamu Buteesi Ssaabazonto Julius Seranje ajja bulungi owulire emboozi eyo yonna gy'anyumya tuba tuli awo olunaku lumu nga tuwulira babasazeeko mu studio bakutwala tuteni mu kkomera muyitiridde okulebula ebibyo bijja mu kusaaga n'otandika okulumbiramu abantu nyumiza ku lunaku olwo lwe bakusiba olunaku lwali luzibu Robina mulimu ekintu kyokola nga tomanyi waje kigenda kukutwala. By the way, before that arrest nali sina kintu kyonna kyenkola nga kiri political mugenderevu. No. Nali nga nkola ebintu ebyokusaaga era nga wemba nyimba ba celebrity bwentyo nga nkola ebintu bya bulijjo. Kakati kwalwo lwenfuna akantu kajja ku WhatsApp kalika amanya g'abakulembeze n'ebifo byabwe nenkanalizinga nenga kano kajja va mu video ennungi nengi scriptinga neekolebwa negenda
Nkazi abakulembeze wali bagamba ki? Baana babasabire. Kakati bwe wayitawo omwezi nga vidiyo eyo yagenda nadda. Vidiyo ekomawo ku WhatsApp ng'erina obusungu bungi nga buli WhatsApp group gy'obikula vidiyo mweri. Nga buli wamu weeri. Nga baagi modernizinze ne bagisaako buli gwoyogerako ng'ekifaananyi kye bakireeta. Buli gwoyogerako nga baleeta ekifaananyi n'erinnya lye ne gy'ava. Bwe ngiraba n'ensensinga ddenja. Ne ngamba abaana abo be nali nkola nabo. Ne mbagamba mwategedde. Vidiyo eno entambula gy'etambula bw'etaleeta kibooko egenda leeta ssente. Ku bibiri kuliko ekimu naye tesobola kgenda bwetyo. Twesabire. Wayitawo ennaku 3. Ndi mu studio nkola ngenda okulaba omusirikale ayitawo ayambadde kyerementi ayina emmundu wano waliwo pisto ayambadde bino ebintu bullet proof oba byebyo agenda bw'ati mukambwe emmundu eriko magazini 2 n'omulala n'amuyisa bw'ati beeyisa tewali abuuza munne tewali anyumya na munne mu ddirisa jjukira studio bw'ebaawo kubaako akadirisa kwe mulabira ebizibu n'ayitawo n'agenda nga kiki waliwo omanyi waliwo omukulu akyadde kye nasooka okulowooza nendaba owookubiri nendaba nga bajja bwe batyo bonna betolola we baŋŋambira nti gwe balinze mmwe nga mbuzaako eddakiika 10 tunnyuke naye nga Alex Muhangi yankubidde n'ampima yankubira n'aŋŋamba waliwo omukulu abeetaago agala balaba musitusinkanewa ne mugamba wawoolaba nanga waliwo akafaawe bukoto ku bitaala tusobola okumitinga awo musobola okumitinga awo ne mugamba njagala nga kwoli omukulu yamugamba erinnya teyamuŋŋamba naye namubuuza ani nanga ba gavumenti balabika baagala bagamba kukwata mu content balabika content wamwe si mulungi konze kaali kati nemanya tugenda mu negotiations batwokyeyo kumbe miwunyo kati bwe mbalaba awo bwongo bwaddamu ne bugatta ku kiri nenga balabika batunonye kati wakubira kani ku simu olwokyali munda wano Muhangi Alex nemugamba musajja nga batunonye koye nti ataani nze mbadde ngenda kutuuka bukoto waŋŋambi konze egiwunye wano mba nkyayogera wonna bwe wayogerako mu script yo wasooka kulowooza ani omugenzi tumwine gwe wasooka okulowooza kuba baali bamaze okuga nti yasinga obukambwe n'omukulu omulala gwe nali ntidde kandiho naye baali banga nti naye mukambwe nanga nti abo be basinga obukambwe be bayinza okuvaako ebizibu naye ngenda okumaliriza awo ku ssimu ng'abannonye batuuse wano abasajja nga 3 babatwala bameka batwala bana gwe nani nze mbabaali maliseeri oyo janti zonto gwe tukyali naye kazonto kali akaaliwo akato akasaaba kaki ne gold kimatono peto naye abo bba babiri opeto ne munne bo baali batuuseyo dda mu nsi ensuubize kubanga bo baali tebali ku mpewo bo baali babakutte bo babasanga awo mangu drone kati ffe abaatuuka oluvannyuma abaali bava ku mpewo program bagirinda neggwa bulungi tugamba musiibe bulungi mweraba naye nga tumanyi miwunyo ne batussa mu drone nevuga wanuwe bukotaawo okutwambusa n'otandika okwejjusa okwewandiisa script nejjusa nensaba essala nenzimalayo nga mu mmotoka moyingidde mulimu emmundu ey'enjegere bwe ziti etunudde bweti oyingidde nga mulimu omusajja atudde emabega yakoze bwati n'otuuka ng'otunudde mu mumwa gwayo bwoti wano emmundu weziri wano weziri ozimu ozirinnyeko kati ng'olaba kufa ng'olaba mugenda kufa ng'emmotoka sipiidi gyeddukiramu kufa netugenda naye mu bulamu buno obeerako awo n'ogamba ono yasooka okunnyamba singa nfunye obuzibu gwe wayinayo gw'olowoozaako ne ttiimu yo nti bwe tulifuna obuzibu ono yajja otuyamba awo mu kiseera ekyo twali tetulinaawo twabafuna ate mu ebyo mu kututwala awo katonda watuyambira ne tubafuna kubanga gye baatutuusa tugenda kutuuka nga buli muntu atumanyi mwe bizondo kati babaleese muli byemukola bya kisiru tulina kukwata bantu babbi bantu batta bantu katuli mu kunoonya mmwe ne tutandika kunyumya mboozi nabo emitima ne gibanga egidda ne tukkakkana mukko baababuulira omukulu eyali abatuusizzaako ekyo nakati tetumanyanga naye nga lwe lunaku naye nagendanga ngamba maama bw'abimanya bino bagenda kumuziika ndi mu kkomera sigenda kumanyaako nfudde wayigamu ki mukwatibwa okwo n'embeera eyo gye wayitamu nayiga ebintu bingi ekisooka tewali kitasoboka buli kintu kisoboka
ekyokubiri gavumenti weekwetaagidde wonna bw'esalawo nti oyo tumwetaaga teyeetaaga kusaba tena gweyogera naye ekutwala nga bweyagadde. Ate ekirala saga eyo nagiyigamu abantu bali makomero eyo bemumanyi ne bemutamanyi. Famire yo ebonaabona nnyo ng'ofunye ebizibu okusinga bagiwadde omuliro abakubeerako buli lunaku abakubira essimu. Kitunnyonnyola okusinga bano abakujubisa ne bagamba oli wakabi nnyo. Abagamba nti oli wakabi nnyo. Kyekiri kye wagambye olwaleero omuntu akunenya wano nakye wa Jenosali Musale. Naye nga ye ali comfortable ne famire ye. Naye nga bw'ofuna ebizibu ebisukka ku kugaana okutwalibwa. Maama waasula mu ntebe, nze maama wange baŋŋamba yasulanga mu ntebe bw'ati. Nga waasiiba waasula emmere bagimuleetera awo ne baginonawo ne bagizzaayo. Kati mwakola mutya okuvaayo? Mukomera. Mwegayirira? Tetwegayirira. Mwasaba ssaala? Mwakwana baali babasibye ne mugaa nti mutuyambe tu? Manyi abantu batusabira. Abantu babanja kubanga bwe twavaayo twalaba ebintu bingi ebibadde bitambula social media posts, abantu bayiwawo omubiri mungi, ndowooza ebbugumu eryo lyaleeta okututa. Ekyokubiri bwe bakutwala eyo banoonyereza Robin Mweruka yaani, bafuna omukisa okufuna essimu zo, bafuna omukisa ogutuukako ewuwo, bafuna omukisa kuba statement esooka ennyonnyola byonna, obeera wa, olina essimu mmeka, okola mulimu ki, famire ye eri luddawa, byonna obyogera. Kati ennaku ze bakumazaayo ennya baba mu kukwetooloola, banoonya akolagana naani, ebigendererwa bye ki, alina connections ki, bwe bityo. Kati bwe bakizuula nti nno toli wa bulabe wabula olina nnaku yo ya buntu, nti omuvubuka ono yes ennaku emuluma ya Munnayuganda yenna atalina service, bakuvaako daga tumuleka agende. Bwe banoonyereza ng'olina akakwate ku bantu ab'obulabe, olugero ne luwanvuwa. Kati okunoonyereza okwe baga tukyanoonyereza bye baba banoonyereza, bwe babimaliriza ne bazuula obulabe bwo bwe bwenkana, ne bazuula amaanyi go genkana, either ne bakuta oba ne bakusigaza. Kati mwe bazuula ki? Temulina kye muli? Tetumanyi. Naye batuta buti. Tebaba wa bukwakulizo yadde. Batugamba kuddanga kwe reportinga ku poliisi. Ne tukikola, tewali bukwakulizo bulala. Ate bi script tebabagamba nti mukwate mwegendereze. Tebatunyiga ku ebyo. Ensonga ki bwe twadda twatandikira we twakoma. Nze omuntu eyampadde kye bandowooleza yabadde Sali Musale. Bwe natuuseeyo naga ndi kibiina ky'abayeekera, ndi nkulira ekibiina ky'abayeekera, abayeekera gavumenti nga tebakozesa mundu wabula nga bakozesa means endala, ate bo ze bataminga ng'ez'obulabe. Ndowooza kye baafuna mu kunoonyereza. Naye ng'ekituufu oli ki? Ndi munnamawulire, ndi Munnayuganda, ndi mutabani wa Saala Wanyana Enkumba mu Bufulu. Mu byobufuzi muno okola ng'ani? Mu byobufuzi siriimu. Siri munnabyabufuzi era siina kibiina kya byabufuzi kyempagira. Script ze z'ebyobufuzi ziba zigendereddwa kukola ki? Ziba zigenderedde kutereeza mbeera yange nga nze ndi mweraliikirivu nti olunaku lumu maama wange agenda kulwala, mudduse mu ddwaliro nga teri buyambi, kyekinkaabya amaziga n'enkaayanako. Ndi mwennyamivu nti nsimbula ewaka nga siinaamu mutwalo. Lwaki? Nti no ssente abantu bazibba ezandibadde zituyamba okula. Ndi mwennyamivu nti mpita mu kkubo emmotoka yange neekubwa ekinnya ekitandibaddemu nga ssente ezo zikola ekinnya ekyo gye ziri naye ng'omuntu omu yazirya. Toli munnabyabufuzi? Siri munnabyabufuzi, ndi Munnayuganda eyeerumirirwa, eyeewandikira script ze nga talina kyalowoozaako kya byabufuzi, nga siina kyendowoozaako kya byabufuzi. Era script zange bwe mba mpandiika ku nguudo mmala kuyita mu kkubo B ne linnyiiza ne nkwata peeni. Katumulemu wamma, tuli ne Ssaabazonto wano, tuli mu kunyumyamu wano na wali. Katundu kaffe kakusatu tudda n'akasembayo mu kitundu kino. Nze Sanyu Robin Mweruka, programu Monto w'Abaana. Weebale nnyo, manyi nti programu eno weenaggwera ebimu ku bibuuzo byo bajja kuba babizeemu era ng'otandise okutegeera Julius Sserwanje yaani.
atugambye mu katundu akawedde nti ye munnamawulire si munnabyabufuzi yadde nga bangi buli omu buli lwalaba script yo olwokuba ziri nnyo nnyo tu political bulijjo tugamba oba wannoopu oba bakuba gavumenti oba naye ate mu DP tetugabaayo nnyo kubanga DP yayengera DP yali ya green yayengera simanyi wabitugamba kati nedda mbadde nyongereza ku kikyo nze sinakyogerako ekyo kati naye kati wakati mu ezo script z'owandiika kozi ezisinga zirimu okulumya abantu ab'enjawulo bwe mwesisinkana n'abantu abo b'okosezza how do you relate oba even do you feel it nti omuntu ono namukosa yes nkifiiringa nti namukosa naye ndowooza tompulirangako nga nkosezza Bishop Luwalira tompulirangako nga njogedde ku mukama wammwe ewanyama tompulirangako naye era ebiseera ebisinga tompulirangako nga nfuuse whistleblower no nze ngenda okuvaayo nindako ekintu ne kitambulako nenkola kiri ekya poliisi nenga bino bituufu si bituufu bwe mmala okubiraba nendita submission yange maybe olumu bwe njikola byenkola baba babikozeekozeemu dda ng'abantu babyogedde dda naye lwakuba muba mulinda kuwulira kyange mutwala ebyabalinga ebitaabaddewo ne mutwala nnyo ekyange kyemuva abantu kyebava balowooza nti nze nsinze okubakosa kati for now nsobola okukyogera wano nti Bebe Cool y'omu ku bantu bennasinga okukijjanya namwogereranga nnyo nga naawe muggwe munda okiwulira era ng'ova ewuwo nga ngende mwogerere nga nina kyendabye oba ngera totandika butandisi nti naloose ebiseera ebisinga ebintu byenkola mbijja mu mawulire nzija nensoma omutwe gw'amawulire nga gugamba bwe guti nze nenguzimba mu script eyange nenzija nentunira story etambula online nenjanalyzinga obutuufu bwayo nengenda maaso nenkola eyo lwakuba nti twetaagamu bwetaazi kubaamu nakabuntu n'ogamba nti Robina bwe muleka nfiirwaki kitegedde kyekyokka kyokka kitwetaaga naye tebiba bifu biba bituufu omuntu gwesinga okunyigira yawaayira katuddeyo ku mboozi yaffe twagikomekerezeddwa mu katundu akokubiri wabadde ongambye mukadde bwe yakusalira emboko 120 nakubako 2 n'oyita mu ddirisa n'odduka otuuka ku kyekasenyi nga oweekebera ng'olaba toyinaamu yadde si kyekyankomya nali mumalirivu kutambuza bigere paka Kampala baŋŋambye Kampala bw'otuukayo abaana b'oku street babaamu neki ne ssente kati obuzibu bwe bujjira ntuuka kubayita awo nga simanyi lidda Kampala nga saawula ezidde eno zidda Kampala oba zezidde eno kati nensiriikirira yali ssaawa nga 12 ez'okumakya zigenda mu emu. Wali oyambadde otya? Empale yange ey'essomero natoloka kiro ssaawa 2 ez'ekiro nenfuna ekizimbe mu ensulo ekitanaggwa nkeere enkole ki nsimbule kati bwe ntunulira bwe ndi nga ezidde Kampala ziriwa nembala kanemo kanabiri kafumba mai tututu ngenda okumaliriza nga nsonze eno nensimbula ye wasonga nga ye watuufu nga wafu wasonga lidda Ntebe nasonga lidda Ntebe kati ngenda okufuna amagezi agamanya nti gyendaze ndi Ntebe nga ndengere ekisaawe ky'ennyonyi ekikadde enjala yeeyongedde nenga kati kangende Kampala bangamba ku street bwe baako n'ebyokulya nentambula ngenda okuyita mu katabi awo kitubulu ng'ebigere mbikulula bukuluzi ngenda otuuka we nawetedde okudda Entebe nga n'oŋŋamba nti weeyongereyokko mayiro emu nsobola okukuwaabira nempeta nga nziraka nenga kanzireyo banzita anzite bwe watuuka ewaka mukadde yagamba ki teyanyega yantunulira butunulizi nanvaako ye wamusanga akola ki nga mwali mu nju nentuula ku lubalaza emanju ssaawa zaalinga mu 3 sisita wange yeyagera n'amugamba
omukulu gyali ku lubalaza emmanju. Tonnafuna kyakulya yadde. Sinnafuna kyakulya era naye teyanyega ne beebaka. N'osigala wabweru. Ne nsula mu ffumbiro bwe lwakya nali mbuze Friday kati Saturday nga tulina okugenda okulima. N'agamba tugende mu nnimiro. Ne ŋŋenda mu nnimiro. Osuze n'enjala, osibye n'enjala ku makya ogenda mu nnimiro. Ekiro ekyo nameketa muwogo eyalimu naye nfunaafunamu ku kalembereza ne neebaka awo ntyo ne kiggwa. Kati bwe mmaliriza awo nali nsoma ku Nkumba Christian era ne nsomerawo ne ntuulirawo P1 ne ntuulirawo P7. Yes. Okay, secondary walagawa. Secondary essomero maama lyasooka okuntwalamu lyavaawo bali baliyita Casonis. Lyali awo kubayita so kati expressway yita. Kubanga senga ye ekigendera kye yali amanyi nti omwana bw'atuula P7 ne bw'omukomya awo. Bwe ntuula P7 nga nfunye 8 nga nfunye 8. Ne bamugamba kakati omwana asinze mu ssomero onzo tyo mukomyawo. Naye obulamu buno bwonna obwa primary wali otuddeko awo n'olowooza nti bwenkula singa Katonda nnyamba n'enfuuka kino oba njagala kubeera kino? Nali njagala kubeera kondakita. Asika ekigi. Gwe mulimu gwe walinga olaba abalala gwe bakola ku kitundu. Sajja bajja omwaffe buli mwana yakulakulamu nga yeegomba kukola mu mwalo. Kati nze nalimu amagezi ow'enjawulo asobola okulowooza ku kinene. Kondakita ayingira ekibuga buli lunaku ng'alina ssente wano ku luggi zonna zeesimbye bwe zitazipanze omumanyi. Kati nga gwe tulowoozaako amala n'ayiga n'emmotoka n'avuga n'ovuga. Kati nga bagamba nti kondakita okufuuka kondakita olina kusooka kusomako. Okusomako kuno kwa kifuba. Kwa maama osomera maama. Nkaka. Nsomera maama. Sisomera nze. Era naye nga mmanyi bwemala P7 ajja kunvaako kubanga kyalinga kiwulirwa mu bigambo bye. Bwamuweerera n'amalako P7 ne bwakoma. Kati mu bwongo kyalimu. Kyokka ate kati ogimaze ofunye 8 atagamba olina okweyongerayo. Bamugamba abasomesa bamutuuza na miitingi ne bamulumba eka. Nanga mwana ono mwongereyo. Kyobadde oga nti ajja koma mu P7 kifu mwongereyo. Kati bwe kimuyingiramu naye ne kimutuulamu. Essomero eryali mu ntebe ery'amaanyi eri ntebe SS. Era ngo abaana b'abagagga alina somera ku ntebe SS. Kati nga ye tazirinaawo. Ate ng'alaba bwe naatuulamu nti kati taamu egira etambulako nja kuyingira omwalo nyononekereyo. Kati nanteeka ku Casonis. Banteeka ku Casonis awo nali njizeemu omuze anani akalengedde ono. Nga namulaba ku mwalo nga mumanyi. Nga mumanyi. Tatata kanoolya kanotolya kanoolya kanotolya. Kati we natuukawo nga okuva eyo okuyingira omwalo kiwanvu ate nga neetaagamu akasente. Kati nenduka obwo nenga kanso kanjira mbakubira wano abaana abazzeemuko n'akasente. Nengira nga mbakubirako awo. Kati awo. Nga gwaguzannyisa gwe nnyini bizinensi. Nze mwenye ne bangoba. Kati bwe bangoba nga nakasomawo wiiki emu. Nenga ngenda mugamba ki? Nengenda ne mugamba essomero liri bbi. Tituyinza kulisobola maama. Yono n'abaana n'empayiriza essomero ne ndikolera script mpanvu bweti. N'ategeera n'ampuliriza. Naga naye kiseevaamu n'ogenda ku ntebe SS. Kale n'afuna omuntu gw'amanyi ku kitundu yalina musawo. Naga muntwalire omunsabire ekifo. Script kije wali okoze yeyo obulimba mu bizonto. Zonna zibaamuko kubanga bwe nkola ebituufu nina okusipayisinga mukaako obulimba akagenda okunyumira omuntu. Amazima teganyuma. Amazima ogoteekamu essavu. Mpayo ka skit kamu ke mwali mukoze naawe ng'omuntu ng'owulira kakunyumira era nga buli lwe kadda you feel wano nawandiika n'ensukka. Eyo script y'abaana mbagambe yanyumira nnyo yatukwasa. Ate we namaliriza okugikola n'enjiwa obudde nga ngamaze otukwata n'ensiramu n'enjiwa obudde
nenyumira. Eyokubiri era ali ku General Salim Saleh. General Salim Saleh we bagambira nti yafa. Kakati ne wabaawe yajja nanzibirako nangamba balimba omusajja gyali. Nze namulabyeko nandaga n'ebifaananyi kasana kakasa nti gyali. Nenjikola. Ng'ensowera yafeeyo ku kisenge yagenze nenoonyereza negwa ekapeeka. Yagwa ku kigatto kya Sale kwennyini kyayambala ekinene bwe kiti. Yali akijjeemuko nga kitadde wali ensowera negwawo. Nerumika amawulire gonna negandeetera. Kati ensowera eyo gye nawandiikako eyo yanyumira nnyo. Script endala nagikola nkyakola ne Dr. T. Enziga ezajja mu time y'enziga awo n'enzogeza. Minisita Sempija yakyali ow'ebyobulimi. N'enzogeza eyeteekwa okuba yamunkyayisa. Enzige zanyumira. Nazikola script nange nenjiwulira ng'eyogera. Mpozi na wano awasembye wano. Waloko script gye nakoze eyampisizza ayantwazizza eyo. Yo yabadde eyogera nti abantu betwegomba be basinga okutwegomba. Ebirwadde bibaluma tubegombera bwereere. Bonna ebibuto byayiika. Bonna obugulu buli bwe buti. Tebalina mirembe. Sente balina nnyingi. Naye tebazirya. Olunaku olwaleero tufundikidde bwe tutyo. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ajja kuba atuddamu ebintu ebirala bingi. Bwe twagambye nti tumuleeta abalala ne mugamba mutubuulize script ezisinga zaawandiika aba abala akasente. Wakaliculeta babikwogerako nti wakaliculeta nnyo nti ne bw'aba azannya script ze ez'ebyobufuzi oba ez'abasereebu aba anoonya amugamba kwatayo sirika oba kuba nnyo wano nkusasule. Ajja kuba abitunnyonnyola. Omulimu gwe ogwa radio atambula atya n'amala secondary amaze okusoma university afuna atya omulimu. Abantu asinga mwogerako ng'omu ku bantu abali so creative in life. Byonna ajja kuba bitunnyonnyola ku Sunday jja. Nze Sanyu Robina Mweruka, Omukama Katonda abatukuumire musule bulungi mweraba.